Kyaddaaki Mwami Osei Buhabulwa avuddeyo n'ayimiriza omukulu Muhoozi Kanyarugaba ku mulimu gwe yali yamuwa ogw'okubeera CID era nga entabwe evudde ku bigambo by'ekisirusiru omukulu Muhoozi by'agenda awandiika ku mitimbagano egy'enjawulo nga bino nno bireetedde Mwami Buhabulwa obuzibu era bw'atyo n'agamba nti kamuyimirize ng'obudde bukyali twongera obajjukiza n'okubategeeza nti akabanga akabadde kaawo Mwami Muhoozi agenda ku mutimbagano n'awandiika ebigambo by'ayagala okuwandiika naye mukwano gwange nkubunyumiza nti nno ebigambo bino tebibadde byangu era Mwami Museveni bimuzaalidde obuzibu bw'atyo n'asalawo n'awummuza omukulu Muhoozi Kanyarugaba ku bwa ICD era ssaawa yonna mugenda kulaba gwagenda okuteekawo naye nga ono ye awummuziddwa. Twabagambanga nti nno ebintu bijja kukyuka, ebintu bijja kuleefuuka ensonga nga balowooza nti bya just ne kati nabo batandise obbiraba nti omwana agenda n'anywa omwenge n'atamiirukuka n'adda mu ttamiiro n'ajja ku mutimbagano n'awandiika ebitategeerekeka era kiviiriddeko kitaawe okuba nga amuwummuza. Singa nnyo nno erinnya enkandaggo Mwami Museveni yalabika ng'ali mu kutya kubanga omwana yazaala musiru naye atandise okwewuunya n'okwebuuza lwaki obusirusiru bw'omwana bugenze maaso n'okuba nga bweyoleka era embeera bw'eti bw'eri nga Muhoozi awummuzibwa. Maama Emifadde mbakono ebigambo bikonjera Minisita Sakuna Bakungu makago wa Pulezidenti nazibwategeeza nti kola topista nalwoga ali Saudi Arabia badde abalezi obubaka buno obo ne busaasaana. Omuwala gwata nalugo omumanyi? Muwalawo ali luddawa? Aliwa? Saudi Arabia. Ebintu ebyo kiki obimanyiiko? Mu kitundu kino abatuuze balina omukulu wa WhatsApp kubadde wayisiganyisa ebigambo ebikonyera banene mu gavumenti. Maama eyo gurupu gye bakugamba buli gyesonda ssente ng'abantu bagwirirwako nyebi sisondanga mu 11 era ne gurupu simanyi bali si buzibu bwa kubeera na gurupu naye kizibu kyakwonoona linnya lya fasire amyuka radesi MTN Prosi Bwanjuze agenze ku kyalo kino n'akwata naziwa era namukwasa polisi y'emaanyi ssentebe eggumbula y'emaanyi yafeesa ekibule alaze obunyimivu olw'ebikola by'abantu n'abalabula okukikomya. Basiwagira omuntu yenna okugezaako okwogera kintu ky'otalinaako ky'okimanyiiko. Abantu baffe mwegendereze enkozesa y'amasimu ago ge tulina. RDC Mwanyiza alabudde abantu bonna abali ebweru w'eggwanga n'agamba nti singa omuntu azza omusango kiba kyangu okukwatibwa wadde tali Uganda. Bali mu kukozesa emitimbagano bubi bakunga abantu okumenya okuzza emisango nga balowooza ebuwarabu tetusobola bafuna. Buli omu ali mu kuvumira omuntu ebuwarabu ng'okozesa emitimbagano egyo nga tugambye kukima oba nga tugambye nti tukwagala tuba tugenda kufuna tujja kufuna. So mukozese emitimbagano egyo nga mwegendereza ate mulekere okuvoola ebitiibwa by'abantu mulekere okwonoona amanya g'abantu olw'ebigendererwa byammwe. Waliwo munna opposition yayogeranga n'akunkumula ennyenje ng'ayagala nakwesimbawo mu kitundu ekimu mu Uganda kuba MP. Gaayo oli yayinanga amagezi ng'ayogera n'akuŋŋaanya abantu n'avaawo nga buli omu ategedde ensonga gy'abadde annyonnyola kubanga yali musomesa mulungi. Museveni tatya boogezi wabula ati abagezi abawuliziganya kubanga bwe kuba kwogera buli omu asobola okwogera naye Museveni ati abantu abawuliziganya n'abantu. Musajja mukulu nga yeekwata mudde n'agenda wa Museveni. Kyova olaba nkubiriza abantu omuntu yenna nga wakyawa Museveni omuntu wenna ng'agendayo yakuggyako Museveni togezanga n'okwata ekkubo n'osemberera Museveni obeera owedde. Bw'osemberera Museveni obeeranga munnaddiini agenze mu ssabo.
Munnaddiini agenze mu ssabo sitaani acaccanca nnyo kubanga abeera avubye big fish abatavubye mukene ffe aba bulijjo tuli ba mukene naye bw'amufuna alwana nnyo okumunywerezaawo waamufunidde era afuuke mudduwe either ng'amutega ebizibu eby'enjawulo ng'ate alaba solution kukomawo wano oba okumuwa ebirungi ebingi okumulaga nti wafiirwa dda ng'asobola n'okukuwa amaanyi g'olina okukozesa mu buweereza bw'ate obw'omukama n'akunywerezaawo obeera ofuusa endiga erubeerera kati musajja mukulu ono bwe yasisinkana Museveni teyakozesa ddoboozi limukanga okumunyweza kuba ekigendererwa kye tekyali kyakumunyweza kyali kyakumutiisa n'atuula ku ttebo noono n'atuula sayidi eno ne bagesimbagana yagamba yasanga ekintu ekyenjawulo mu Museveni mumukambwe ku TV naye amwenya tamanyi nti eyo tekiniiki Museveni agikozesa nnyo okusaanyizaawo ddala baateetaaga naye ng'abasaanyaawo na fiya oli otya gye ndi munnaye muzeeyi nammwe muli mutya nammwe tuli bulala we wasobye tujja ttereeza abavubuka bato singa temubeera wala na gavumenti ne mujja ne mutwegattako bannaaye mbabuulira lina eggalererere siyaasa we maama we ali atya Nagundi gw'atannamugamba taata we ali atya Seguuni akaana ko kakyasomerayo ku ssomero bweriti ne bweriti bakyaliko ku adresi bweti ne bweti ono Guy maama we yali abeera London ne batabani be ne Museveni n'amulaga nti mmanyi n'abaana bo we basomera manyi kojjaawo Gundi akulondoolera olunyiriri nga lusukka ne ku bazadde abakuzaala nga lumanyi n'ebukojja bali batya akale ewammwe twayitayo mu biseera by'olutabaalo era taata wo Gundi oyo yennyini ye yakola bw'ati ne bw'ati taata wo omusajja agenda okumaliriza okwogera ono afuna akazindaalo naye abeeko kyayogera ntegeeza nti it is his turn okwanikula ebyogeddwa wakati wa mboozi yaabwe ne Museveni kuba oli yawunzika amubuuza ng'amaze omumusomera b'amanyi oyagala ki kyayagala kyamubula ng'ali mu kutya era yavaayo ategedde nti n'endagaano ebadde yatontabaala sikutabaala oba luno olusisinkana lubadde lwatontabaala sikutabaala kubanga ye yali tageti yoono okumulaga nti buli kimu nkumanyi nkutambulirako bazadde bo mbamanyi baganda bo mbamanyi ebukojja bo mbamanyi abaana adresi kwe bali mbamanyi abaana essomero kwe basomera mbamanyi ŋŋendaako mpola bw'onaasigala ng'olemezzaamu nja kunyiga eppeesa gwe bw'oba weeraliikirira ku kyange kukutta nze okutta gye ndi si kibonerezeyo hobi yange naye nsobola okuttira omuntu n'osigalawo ku nsi nga weetisse okufa kwa nnyoko ate nga nja kumekinga sure nti nkidisplayinga baganda bo nti nnyoko politics yamusizza ani amulimu ewaabwe gwe Guy yavaayo okuva lwe yavaayo n'ebipanda ate weewuunye bye yali ataddeyo nti alina okwesimbawo projekiti neefa n'atya naddukira e Bulaaya eyo bintu bigootaanye nagenza okuddamu okumuwulira ng'ali mu kkomera manyi lwaki yawa sitaani omwagaanya okumusembereza okutu kakati Museveni luli yasobola okuwuliziganya n'omuntu ssekinnoomu gwe yali ategedde ng'era amumanyi era awuliziganye naani alekaani Kadaama akasuka asikaali akasuka ow'e Dubai owauba mu Amerika akasuka buli omu akasuka mu bufunze buli muntu kakati alina essimu ye asobola okufuwa nga yafuuka omukubyuganyi w'ebirowoozo ku bigenda mu maaso mu ggwanga sinakindi mu komenti
section kubanga mulimu comment ezikubeera abasajja abo. Kitegeeza buli munnayuganda naddala wangalira emitala w'amayanja yafuuka against eri gavumenti etaliiwo mu mateeka era agirabisa nnyo nga mulimu n'abeekalakaasa. Embassy ez'enjawulo n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Ssenkulu Mmando agezaako kubamalamu maanyi kubanga Kadaama yakuvuma. Bw'aba yakuvuma ewa maama ogenze kukola ki era kamera ebadde yeetaagisa ki? Museveni wali Luweero ng'oli ku bajaasi ba gavumenti otigumbula nga nnyoko ne kitaawa Muzikaguta bonna beebaka emirembe bali mu kyalo balima. Teyalumbako ku bakadde bo mulundi na gumu naye weesitudde otumye abantu bo bagende ewa Bakadaama ate bameekinge sure nti wabaawo kamera ate bameekinge sure nti lirina okuzannya ate bameekinge sure nti balina odditemamu likutuukeko kubanga gwe lijja kukutuukako balitemyemu ku internet. Eri kopi endala ne bagiwa abazadde bonna abalina abaana ba Kisekka, balumbuye, basiimwe, abali e Bulaaya, gattako abeekalakaasa ba chapter leaders. Babakubire bannange fe bagera kututta muve ku gavumenti bannange ayatukola wetuti muve ku gavumenti ng'ate neno Museveni bwakulaga nti neewammwe nsobola okutuukayo ne bazadde bo nsobola obbamanya mu ŋŋendeko mpola. Bannyinange ba Kadaama
aboogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga gwondaba nontya naye ate gwasinga amaanyi lwa nsonga oli mukyala kikuwa enkizo statement yayeekolera enzito bagimusuubiramu kyova olaba wewasangayo omuwala ayogedde point ennene vidiyo eyo etambuzibwa nnyo nga bwolaba mwannyinaffe ani za sista za siimwe mwannyinaffe za sista za siimwe Budingo Susan Nanatola oyo muwala statement yeemu ezitowa okusinga ezayitongwa 10 kuba mukyala ensi gwerowooza nti alabika tabimanyi naye n'abakyala Museveni be yagamba nti yabajja emmanju bwe baba batandise okubuuka abakyala be yalimba nti yabaleetera omwenkanonkano bwe baba batandise okubuuka kano kabasa kitegeeza Museveni atandise okuyijjanya akutte ejjinja limu naye ayagala kukubirako binyonyi byonna bw'onaaba ow'omutima omunafu oterebuke bw'onaaba ogaba okutuuka eri abafamireyo bakunafuye naye kibuuzo era kiri kimu bw'ataaba eggwe anaabaani waliwo ekiseera ekituuka ng'okutyako kyekizibu ekikonzibizza okutyako kyekizibu ekikonzibizza bazadde baffe Museveni yabatiisa nnyo n'okufa era ntagala bbiri tuddeyo gye twava ti gye twetwala oba gye watutwala ejoga gye watujja ani yatutwalayo gye twetwala oba gye watutwala bati okufa n'abateeka ku mmere ya leero n'abalaga neemumala wiiki nga temukoze bwe muti temugenda kulya naye tunaatya okufa paka ddi kubanga wakati mu kutya okufa tufa ng'ate tetwerwanyeeko omubbi bw'akulumba ewakaawo n'akuteerawo options 2 okuttisa ekyambe n'essasi konna kuba kufa era tewabaawo nfa nnungi either fanga ogezezzaako oba fanga ffala essaawa eno bannayuganda tufanga abafala tetuyinaamu yadde n'okugezaako okutono kubanga Museveni alina fiya gye yali yatuteekamu naye His Excellency Kyagulanyi yajja n'abureekinga fiya eyo nagga kituufu bittisa naye bw'ataaba eggwe olowooza n'abaani mwenna aboogeza abali ku mikutu gino mwenna bannankyukakyuka abali ku mikutu gino temukkiriza Museveni fiya gy'abakasukidde okubayingira nkiddamu temukkiriza Museveni fiya gy'abakasukidde okubayingira kaakati bw'aba akulaze nti wamuvumako ewammwe amanyiyo olowooza asonyiwa kaakati olina omusota gw'okubyeko gw'oyiriddeko amafuta nga nagwo gukitegedde bwe sseerwanako ŋŋenda kufa njagala obeera omusota ogwo gwe bayiridde amafuta nga option esigaddewo yokka yakwerwanako Museveni kuno okutiisatiisa kwakoze kwalibadde kwa muzinzi nnyo singa tubadde tugenda mu kalulu ka bulijjo Museveni kuno okutiisatiisa kwokoze olunaku olwaleero kwalibadde kwa muzinzi singa tubadde tugenda mu kalulu aka bulijjo naye oli ku mulembe gw'abantu ogugenda mu protestive vote era nga gumanyi nti yeera siti era nga mwetegefu okukola kyonna ekisembayo kakati bw'ona alowooza nti ogenda kunafuya bakomredi baffe ogenda kunafuya bannyinaffe kikafuuwe oba ogenda tunafuya toyina mmemme ya muntu n'omu gy'ogenda kusuula
bw'aba nnyoko yeekweka ne kitaawo abagenzi kati bawummule mirembe ng'oli ku mate ga gavumenti otta n'abange bajja kwekweka oba n'ababalala bajja kwekweka. Museveni eno generation si ya bulijjo. Bano abaana banjawulo nnyo, bano tebajja kuzannyamu buzannyi kubanga Museveni ayagala nnyo omwogezi atawuliziganya, azannyamu obuzannyi era ayagala nnyo omwogezi aliko price tag. Omwogezi kasitobako price tag abajja asobola okuwandolinga naye mu kaseera kano eggwanga lyonna lyafuuka lya boogezi. Ensonga lwaki ebiseera biri Museveni byamwanguyiranga nnyo. Mwogezi mwabanga n'omu babiri ng'oyo gwabasokoolamu naye essaawa eno yeebuuza ntiisetiisaani mu buntu, mpitaani mu buntu, ndekaani ng'eggwanga lyonna liri against me. Kwe kukozesa omukutu ogwo n'eggulire eryo ery'ekifere okusindikiramu emmesegi. Neeno gye baagenze si ye tageti mu munda geeko, oyo gye baagenze mu munda geeko yaaliwo ate yaani si ye tageti naye ye billboard egenda okutambuza akalango ka Museveni akamuŋŋendeko mpola mwenna nsobola okubatuukako. Ekitali kiri osobola okubatuukako naye paka ddi nga tutambulira mu mbeera y'omusajja ejja tutuukako. Okutiisatiisa kukola mu bufumbo omuntu bw'akyayagala. Nja kukubako omukazi omulala yagenda ekintu ekyo ekiseera kituuka ng'omukazi ate kyakunoonyaamu yasobola okugenda. Kati njagala bino Museveni byali mu kututiisatiisa olunaku olwaleero ate bifuuka amaanyi kubanga alina okugenda mu mbeera zonna. N'olwekyo bakomredi mwenna aboogera, bakomredi mwenna abagenda ku embasi, ekisolo kyagala sindika sigino nti mbalaba mmanyine gye mubeera, naye ate tukirage nti akaseera kano we twatuuka okuwangaalira wansi w'obukulembeze bwe tufa nga tubulwanyisa waakiri. Mweteeketeeke aboogezi mutandike okusomesa abantu ku protest vote. Tugenda mu kulonda okutali kwa bulijjo naye nga tugenda n'ekisa ekikambwe nga buli buuyi gavumenti kigisala. Mubunyise enjiri ya protest vote. Waliwo akabinja k'abantu bakubbira mu kalulu, atodda mu kalulu eyakubba yakyali wolowooza tetukimanyi oba olowooza gwe asinga okukimanyi. Naye mmanyi yeekuba Arsenal ne ttiimu yemu ate yagikubye wiiki ewedde ng'abazannyi tebakyuse abeeri n'abeeno ate tebakyuse naye neegikuba ng'ate luli oli ye yakuba n'abazannyi be bati ojja okyusizza strategy. Tugenda mu kulonda kwe tumanyi nti we mutava kirungi abasinga essuubi ly'okuddeeka oba ery'okusigala nga tuli balamu teririiwo kubanga abasajja bali mu kusamarizinga empaya yaabwe agikwase n'abasika be balowooza. Kakati tugenda mu kalulu nga either otulangiridde oba totulangiridde nga tugambye nti Kyagulanyi yaddako. Abaana abo bonna abali mu byalo eby'enjawulo twetaagamu mayumba 10. Mayumba 10 kye kibe bakyayimaani b'ennaku zino. Twetaaga abantu nga mukaaga ku buli mutala okugenda nga basomesa abantu ekintu kye tuyita protest vote n'ekyokukola mucyo coordination yeyo ne drone tezijja bawambanga. Lwa nsonga
Drone ejja n'ekwatawo omuntu nga buli omu alaba yali yagadde omuyamba naye ng'ate kimuli ekirungi mu maggwa waagalinnyiramu naye gagenda mufumita. Kati buvunaanyizibwa bwaffe ng'abamanyi tuli kaseera akasembayo okwekolamu obukundi bw'abamayumba 10 ate nga bwe bukuuma ebyalo. Era mwetegereze nnyo abantu abapya mu bitundu byammwe mubakubemu ttooki kuba bingi ebikolebwa kati mu kaseera kano bye mutalaba. Babataddemu abalina okumanya enkola z'ekyalo kino era babataddemu abalina okwavuwaza ekyalo kino oba abalina okubegera ekyalo kino. Mweteeketeeke mwekolemu ebibinja by'obukulembeze ebisomesa abantu ku kituufu ekiri emabega w'okulonda kwe tugendamu. Okulonda kwe tugendamu tugenda kugendamu nga kapa bw'ogisibira mu kisenge n'okuba obeera togirekedde option singa okuggalawo amadinisa gonna oba emiwaatwa mwalina okutolokera. Etegeera nti ontakyali booso n'afuuse mulabe mwebojja. Waakiri ekutte eby'okugiggulira bijje luvannyuma nga ggwe ekizibu osoose n'ovaawo abalaba n'agiggulira nga tafuddeyo ku binaddirira ng'emaze kutta naye nga waliwo awo ekyoso ekiriwo ekirina okusooka okuyita. Kati kwe kulonda kwe tugendamu. Tukugendamu n'endowooza ya we either die or we liberated. Era nga ke kasuwa akasembayo akatalina kuzannyisibwa. Mu kaseera kano zino zonna ennongoosereza z'olaba Masayasi Mpuuga ze bakola si zaakubayamba mu kulonda kujja, wabula zaakubayamba okuyitamu okusinziira